singo sumina kali luka waliwe kugambe ne weyongera singo sumira yako koka. Kaba kusomele. 15 ne weyongera ko wansi. Kaba kusomele. Ngende nkola research. Izije ne byawandika. Oli mutuufu mama. Ate mama research singa banene babakolanga bwe bati. Singa ebitero byakko. Research asimuka kufe. Tali musuma sura kumera byo taliyo. Ekamba bweti mama jangu. Awo abantu bonna. Ne bava e Buyudaaya. Ne bayigiriza Oluganda. Ne bajja bayigiriza Oluganda. Nti bwe mutaakomolebwenga. Ngaffe bwe twavudde eri tuli bagamba nti bwe mutaakomolebwenga. Ng'empisa Musa bwe yali. Ng'empisa. As it was the custom of Moses. Temuyinza kulokoka. Alina efirimbi. Bikyanga bulijjo. Leero siri musanyufu n'akatono. Baganda baffe bano Abasiraamu bamaze ebbanga ddene nga batawaanya abantu b'embaale. Bababuzizaako emirembe. Babalumba mu butale, babalumba mu maduuka, babalumba ludda wa buli wantu naye nga tebasomesa Busiraamu, basoma Bayibuli. Ekisinga okunnuma kye kino, mu mbaale temuli makanisa. Mu mbaale temuli makanisa, temuli basumba. Lwaki tulaba bano abakyala, abaana abato, be babonaabona n'abasajja bano? Lwaki temutuyita? Ebbanga giri mu myezi abasajja abo nga ngoberera obukuŋŋaana bwabwe buli wamu. Lwaki temutuyita? Lwaki temutuyita ne tujja tumalawo ejjooga eryo? Kyewuunyisa okuba nti abasajja bayingira mu matakisi, bayingira buli wantu, bali mu mapaaka, basoma Bayibuli kifulanenge, batawaanya Abakristaayo, ekkanisa mu mbaale mwebase. Lwaki temutuyita? Mutuyite. Kubanga ffe tetugenda kuva eno tujje mu mbaale nga tetulina gwe tumanyiyo. Mutuyite. Bw'oba ng'oli muntu w'embaale nga osobola okutwaniriza, ekkanisa mwe ng'esobola okutwaniriza, tetugenda kujja abantu bangi. Neetaaga tekinisiyani yekka, neetaaga omuntu asoma ebitabo n'owooluganda omw'omulala. Tubeera abantu nga bana, tumalewo ejjoogo. Naawe ampuliriza naawe andaba nga olumirwa wamu n'abantu b'embaale nga osobola okuyimirira naffe ku nsonga eno. Ennamba yange eri 0702 14 39 65. Tuyingire embaale tulabe oba ejjoogo eryo linaasigalawo. Tulabe oba linaasigalawo. Lwaki temusoma Bayibuli? Manya Quran, lwaki musoma Bayibuli? Bayibuli gye mujuliza temugikkiriza. Mutuyite ejjoogo eryo tuzze tulimalawo mu bitundu bingi. Tuzze tulimalawo. Buuza ab'Emityana mu paaka kye twakola. Buuza ab'Eziroobwe. Kale buuza ab'Ekikyusa. Buuza ab'Ebbombo. Bw'oba kale g'oli wa mu kibuga, olukuŋŋaano lwali ku paaka enkadde, gwe wali olabyewo Omusiraamu yenaddamu okukolawo effujjo ku paaka enkadde. Mutuyite tusobola okumalawo ejjoogo lino. Kati omusajja apaaluuse n'adduka emisinde n'aleeta bikolwa by'abatume essula 15. Abantu ne bava e Buyudaaya nga bayigiriza abooluganda nti bwe mutakomolebwa ng'empisa ya Musa bweri temusobola kulokoka. Takibiri, yino Bayibuli eragira okukomola. Ekibuuzo, bw'agamba okukomola kwa Musa, kuba ekisooka zino zaali mpaka era baamaliza bagenze mu Yerusaalemi. Ekkanisa y'e Yerusaalemi n'esalawo n'egamba tuleme kuteganya bannaggwanga naye tubagaana ebintu bino wammanga. Ekisooka beewala okulya ebifudde, ekyokubiri beewala okulya omusaayi kafeke, ekyokusatu beewale okusinza ebifaananyi. Ne baga tuleme kubazitowereza kubanga okukomola okw'omubiri tekwali kwa bannaggwanga. Ngenda kukusomesa leero gwe eyeyita simanyi Sheikh Kato. Ngenda kukusomesa. Kakati wuliriza, bw'agamba okukomola kwa Musa bassebo ne bannyabo mu Bayibuli yonna okuva ku lubereberye okutuuka ku kubikkulirwa temuliimu kyawandiikibwa nga Musa yakomola. Okukomola kw'ekikuta. Lwaki? Kubanga Musa yakulira Misiri. Misiri baali bannaggwanga baali tebakomola. Musa teyakomola. Bw'oba olina ekyawandiikibwa nga Musa yakomola, leero nnyingira omuzikiti. Musa teyakomola. Teyakomola. Kukomola kwa kikuta. Kati njagala tugende mu byawandiikibwa kubanga
bayibuli bikola by'abatume ejuliza Musa tejuliza Ibrahimu okomola kw'ekikuta bakuwa Ibrahimu n'ezzadde lye ngenda kubikulaga mu bayibuli nga bannaggwanga bakomolebwa bayina kugulibwa na bintu ngenda kubikulaga mu bayibuli kubanga gy'okutte eno bayibuli tugimanyi kati njagala nsooke nkulage Musa bw'ayogera ku kukomola kwa Musa ategeeza kuliwa bikula nange ekitabo ky'Okuva essuula ey'omukaaga olunyiriri olw'12 12 Kuva asoma byatamanyi atawaanya abantu atawaanya bantu atawaanya mbale mutuyite mpulira ekiruyi ekya Kristo mbale mutuyite mulabe Kuva essuula ya mukaaga 12 Bayibuli egamba Musa n'ayogera mu maaso ga Mukama ng'agamba nti laba abaana ba Isirayiri tebampulidde Falaawo anampulira atya nze ataakomolebwa mimwa Musa ayogera ku kukomola kwa mimwa si kwa kikuta kino kye mumanyi Musa ayogera ku kukomola bwe baba bajuliza kukomola kwa Musa okukomola kwayogerako kuli mu Kuva essuula mukaaga 12 kwe kukomola kw'emimwa Bayibuli erina okukomola kwa mirundi 5 okusooka kuukwo okwa Musa okukomola okwokubiri mu Bayibuli kwe kw'ekikuta kwe tusanga mu kitabo kya Lubereberye essuula 17 olunyiriri okuva ku lunyiriri olw'10 bwokka wansi Bayibuli egamba ne munnaggwanga munaamukomolanga gwe munaabanga muguze n'ebintu munnaggwanga yenna nga tazaalibwa mu Isirayiri ayina kugulibwa na bintu okumukomola kati gwe omusiraamu ali eyo gwe baakwata ne bakwambaza akaleesu ne bakusala sente z'abasajja baazirya genda ku muzikiti ozibanje oba si ekyo bakuwa akakutako baakatunda baakulyamu sente guluze murukaze bavuga bazijjawo bakola mirimu ki baakulyamu sente jama kubanga Bayibuli bwetyo bwegamba nti munnaggwanga yenna anaagulibwanga na bintu kaakati ulizo olw'14 ulizo okulowooza njogera bya bwerere 17 Lubereberye olunyiriri 14 n'omusajja atali mukomole atakomolwanga mu mubiri gw'ekikuta kye obulamu bwo bunaamuzikizanga olw'13 kanzire ku olw'13 azaalirwa mu nnyumba yo n'oyo anaagulibwanga n'ebintu byo kinaagwaniranga okumukomolanga n'endagaano yange neebanga mu mubiri gwammwe okuba endagaano eteriddiba kati gwe baakomolanga tebakuwadde ssente baakubba nkiddamu baakubba okukomola kwa kubiri okukomola kwa Musa nkukulaze kwa mimwa okukomola okwokubiri kwe kwa Ibrahimu Katonda kwamuwa n'ezzadde lye n'agamba bannaggwanga baba n'abakomola babagulenga okukomola okwokusatu okukomola okwokusatu kwe kukomola kw'emitima ekyamateeka essuula ya 30 Bayibuli ega nti Mukama Katonda wo kyanaavanga akomola ekikuta ky'omutima gwo okukomola kwa kusatu okukomola okwokuna kwe kukomola okwaki okw'amatu ebyawandiikibwa bisomesa mu kitabo kya bikolwa by'abatume essuula 7 olunyiriri 5 omusajja gwe bayita Siteefano nga bamukubye amayinja ali wansi agenda kufa ku lw'okubuulira enjiri n'alyoka agamba nti mmwe abatakomolebwanga mu mitima gyammwe ne mu matu gammwe nga baagamba bakomole ba kikuta kuba yali agamba Bayisirayiri naye ng'abaga temukomolebwanga oba ntegerekeka okukomola okusembayo okugatta ffenna Abakristaayo kwe kukomola kwa Kristo ogenda kusanga luddawa mu kitabo ky'Abakolosaayi essuula ey'okubiri Bakolosaayi essuula ya 2 musiraamu eno wasomye Bayibuli Bakolosaayi essuula ya 2 okuva ku lunyiriri olw'8 Bayibuli egamba eti mwekuume nga tewabangawo omuntu abanyaga mu bufolosofa n'ebyobulimba ebitaliimu okugobereranga ebyayigirizibwanga abantu okugoberera eby'olubereberye eby'ensi okutali kugoberera Kristo kubanga mwoyo mwe mutuula okutuukirira kwonna okw'obwa Katonda ng'omubiri bwe guli era mwe mwatuukirira mu ye gwe mutwe ogufuga n'obuyinza bwonna mwakomolebwa mwoyo obukomola obutakomolebwa na mikono mu kwambula omubiri ogw'ennyama mu kukomolebwa kwa Kristo ffe tuli bakomole naye tetuli bakomole ba bikuta tuli bakomole mu Kristo Yesu
Kaakati kano Kazito gye muli anti mwagala nnyo okukomola mukwate Qur'ani yonna eyina essula 10:14 mukwate Qur'ani okuva ku sura esooka gye bayita suratul Fatiha ekitegeeza ekisumuluzo musome mpaka ku suratul Nansi mumpeemu aya emu nga eragira okukomola mu Qur'ani bwe kuba nga kulungi era nga kukulu mumpe aya era nga kwe kutwala omuntu mu ggulu mumpe aya nga Muhammad baamukomola mumpe aya nga Muhammad alagira okukomola mumpe aya nga ayina gwakomola n'omu mumpe aya ku baswaba ba Muhammad nga waliwo yakomolebwa njagala aya kati mulete aya nga waliwo abatume ku batume ku bannabbi bonna ab'obusiraamu bonna muleeteyo omu nga baamukomola bwe kuba nga okukomola kukulu lwaki bandirese ekintu ekikulu bwekityo batakiteeka mu Qur'ani ne bateekamu essula z'amajjini lwaki bandirese ekintu ekikulu bwekityo batakiteeka mu Qur'ani ne bateekamu essula z'ensanafu lwaki ensanafu yandyogedde mu Qur'ani Allah n'atayogera ku kukomola mu Qur'ani lwaki bwe kiba nga kukulu nnyo nga bwe mukukuliriza lwaki tebaakuteekamu ne bateekamu Muhammadi ng'awasa muka Zayidi ng'atwala muka mwana we lwaki baakiteekamu bwe kiba nga okukomola kukulu nnyo nga bwe mukukuliriza lwaki tebaakuteekamu mu Qur'ani ne bateekamu Muhammadi ng'atambula alya mu katale lwaki mu Qur'ani tebaateekamu kukomola ne bateekamu nga Muhammadi abantu bamugamba nti muloge era aliko eddogo lwaki bwe kiba nga okukomola kukulu kakati basiraamu njagala kubawa amagezi bwe mugenda mu bantu mubasomese busiraamu muve ku bayibuli temugikiririzaamu bayibuli temugimanyi bayibuli temusobola kugitegeera bayibuli temusobola kugisoma bayibuli kitabo kya kubikkulirwa bayibuli kitabo ekireetaaga amagezi amalala temusobola kugitegeera nze ago amagezi nze nga bawa nze nsaba olunaku lumu Katonda ampa omukisa ninye mu kibuga Mbaale nze njagala ninnyemukko olunaku lumu mukoledde emyezi nze njagala ninye mu Mbaale nkole wiiki ezi bwe mulisigalamu ebyo mubikola kubanga mulaba mwe muliwo tewali babalumba tewali bajja ku nkuŋŋaana zammwe basobola kubakwatamu naye njagala kubalabula olunaku lumu Katonda ajja kumpa omukisa nja kujja mu Mbaale zijja kwabika